Those from the west, the Cholis, call him Musinguzi. They are Choli. And we, the Lubarans, call him Obini. And the Cholis crowned him again the PM. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Thank you very much, Madam Deputy. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Nyabu Namandu Omuganda waffe Council Wameri ne family part of Wameri's family bakulembeze bannange mwenna abali wano abakusuda n'emikwano gyaffe mwenna ne ba members kitalo nnyo kitalo ddala ekya Buganda waffe sebo Lord Mayor nzikiriza baanirize ekifo kino kya nnaku nnyo tukyalidde sebo batwaguddemu enjega naye tukwaniriza nnyo era tukwagalayo balekuba mukwano gwaffe era sebo tulina essuubi okwaniriza ne bano abalala okutukyalirako mu biseera ebirungiko okusinga wano n'ettiimu yo yonna eya FDC tusaba obatuusizeeko okusima kwaffe naddala Dr. Besigye olw'obubaka obw'okuyimirira wamu naffe naffe tuyimirira wamu nammwe. We are always reminded that we are all slaves until we break free. You're very welcome. Come here. Banange, personally, it's heavy and gets heavier every day. I've lost count of how many comrades I've lost. It has even become cliche to some of our detractors. They mock us that we speak on funerals. So they mock the number of funerals that we attend. Kyanaku nnyo tikati tetukyamanyi oba tetukyasobola nakubala bannaffe betufiirwa. Kugondeeza muganda wange Abitex bye mbadde njogera mu Luzungu tikati batandise n'otujerega n'otuyeeya kyabo boogerera ku nnyimbe ebiseera ebisinga bannaffe aba bagenze mu ngeri gye tutategeera. Omwaka guno n'ogwokusatu twayingire mu gwokusatu twakayingira mu gwokusatu naye emyezi ebiri egisoose omwaka guno tufiiriddwa ba NEC members babiri, tufiiriddwa bammemba bange babiri betuula nabo ku lukiiko olw'entikko olw'okulembera National Unity Platform. Yevuddeko nnaku ntono twaziika muganda waffe Honorable Tolit Simon Akecha engulu eyo. Kati olwaleero tukungubagira muganda waffe Anthony Wameri. Akecha Simon Tolit yali akulira police. Comrade Wameri yabadde akulira baloya ba National Unity Platform. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Wembeera nga njogerako gye muli nange kuba obufaananyi mbadde wano nga ndaba mukyala wa Wameri nga ngamba buli omu ku ffe candidate wakufa naddala nga tufeesize nakyemalira gwe bayita Museveni. Yo okufaako omuntu asobola okufashioninga mu mbeera yonna, asobola okufashioninga n'ofa accident, asobola okufashioninga ne bakuwamba buwambi ne bagamba aba NUP bakuwambye, asobola okufashioninga mu bulwadde bwonna waba buleese. So buli wemba nga njogera nammwe nga siri sure mukisa ki gwe ngenda kuddamu kufuna kwogera nammwe kubeera twogera ne buli omu nange kennyini nga nindiridde olwange. Kitalo nnyo, kitalo ddala tufiiriddwa muganda waffe Council Wameri. Njagala kwebaza mu kwebaza okw'enjawulo bannaffe naddala ab'omu diaspora. Mwebale nnyo, mwebale ddala ttiimu yaffe ey'omu diaspora naddala mu America. Bannange
mukoze omulimu ogw'amaanyi okujjanjaba Council Wameri, okumubudabuda bwe yalwala ennyo ne tulaba nga kyetaagisa ne mukyala we enteekateeka ne zikolebwa n'amwegattako. Nyabo weebale kuba mugumu, weebale tugumiikiriza, weebale twazika mu bbaawo. It is very tough omukyala okubeera ewaka nga naye amanyi bbaawe aze mu mbirigo. Weebale nnyo okuba mugumiikiriza. Ttiimu zaffe ez'omu diaspora mwenna abakulembeze bannaffe, Comrade Amani Ainebyona, Comrade Dorothy, Comrade Kauma, na mwenna abakulembeze be tulina mu diaspora, mwebale. Bagambe tufiiriddwa bannek members babiri, naye ne munnaffe mwannyinaffe Shamim Malende naye yayita ku lugwanyu namukyalira e Kenya ng'ali bubi nnyo. Twebaza Katonda nti yasobodde okukomawo ng'akubye ku matu. Twongere omusabira Shamim Malende, kubanga ate ze bwe nali ntandise okugwamu amaanyi nga ndaba bannange kati baaliwo batubikira Council Wameri, ate nga ne Shamim deputy we naye abadde mulwadde. Kibadde disturbing, kyali even more disturbing, and I want to mention that, okulaba nti twali mukuba obusimu obubudabuda Shamim walidde kamere oli bulungi kyanaku nga ne muffe mulimu ate abaweereza ebigambo ebyobusagwa nga tebava kusaidia nakyemalira nga bava kusaidia ffe. Ekyo nsaba mwenna aba members abaali part of that mwekube mutima mumanye bano abantu kino emirimu gye bakola bagikola mu bugubi, bagikola mu kwewaayo. Buli omu ayogedde ku Council Wameri wano. Council Wameri si ye olooyawo owa bulijjo. Council Wameri bwe kuba kwogera amazima oba oliawo gwe twanditumye mu miransana, kubanga Council Wameri ye nga yakwata ebyokya. Bwabaawo be batadde mu court martial yagenda n'awolereza abo buli omu batya okuwolereza. Mwenna mumanyi bw'obeera lawyer either license ejja kufuna obuzibu oba tojja kufuna mirimu giri lucrative egya gavumenti n'obulamu bw'okubeera mu matigga. Naye munajjukira nti Wameri Anthony ye musajja yagenda n'awolereza Jamiru mukulu nga buli omu ne basiramu banne nga batya okumwesembereza Jamiru mukulu. Ne Council Wameri kubanga amanyi nti mu mateeka omuntu aba talina musango pozi ng'akukkiriza oba pozi nga kumuse muvi. Naye Jamiru mukulu era na information nagijja ku Council Wameri nti y'omu ku be baatulugunya ne bamulisa embizi nga tayagala, ne bamutwala ekiro ejjinja ku ekiyiriro, bamusibye omuguwa ku bigere, ne bamusindika bukeja bungee jumping, ne bamutwala mu helicopter waggulu, ne bamuta nga naye bamusibye omuguwa ku bigere. Tocha eyefaanana bwetyo nga Council Wameri yadiringa n'abantu abafaanana bwe batyo. Muganda wange Lewis akyogeddeko wano nti ne bawamba emmotoka yaffe nga buli omu agamba ekyo kintu kya Museveni bw'abanga yakwesimbyemu tondeetera bizibu. Wameri yagenda era n'abateeka ku pressure n'aginunula. So tetufiiriddwa munnamateeka wa bulijjo, tufiiriddwa omuntu omwetegefu okussa obulamu bwe mu matigga ku lw'abalala. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti Wameri tumufiiriddwa. Olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo, Council Wameri yatuuse ku kisaawe era ng'enteekateeka yakujja wano mukungubagira nga tuli naye nga bw'eri nkola yaffe wano mu Africa. Timunnaffe omubiri gwe tuguleeta kuba tumanyi nti tetufa ffenna, naye tulemeseddwa poliisi ate ne tutayagala kusika muguwa, ne tutayagala famire eri munnaku gizza mu dduka. Mbadde nnyina okuswitookinga bakoligi bange omuli Honorable Nyanzo oyo gw'olaba ne bafuut soja nga bagamba baali tebalina kye batugamba katwale ekyali waffe ku kitebe kyaffe. Naye olw'okuwa famire ekitiibwa n'olw'obutayagala ate tubawe kye baagala always okufuula nti ffe tuli bakusikangana nabo, ne tugamba katujje wano muganda waffe tumukungubagire mu kitiibwa newankubadde tetufunye mukisa gubeerako naye wano Council Wameri. Naye tumanyi nti ali naffe, abadde musajja atya Katonda, abadde musajja ayagala ensi ye. Kyova olaba bamukungubagidde abantu bangi.
So program ekyagenda maaso era enkya ebyategekeddwa byonna bigenda maaso okolebwa. Tulina essuubi nti tujja kufuna omukisa ogwerekera muganda waffe Wameri agende awumuzibwe wamu ne bajjajjabe. Bannange munzikirize njogere kino nti Wameri nga tumuziika tumukoppeko ebirungi by'alina. Mukyala we ayogedde ku personal relationship gye mbadde naye saagala gyogerako oba saagala kunafuwa, naye Wameri abadde wanjawulo nga bw'atandika okusaaga museka n'embuto ne zibaluma ng'alinga comedian, naye nga bw'abeera ku nsonga eziri serious mwenna abeerabiza nti wali okusaaga. Ye Wameri gwe tufiiriddwa, tesobola kumalayo ebigambo byonna bye twagala kumwogerako, naye tufiiriddwa nnyo. Baganda bange mwenna nga tugenda okuberekera Wameri, njagala okubasaba, number 1 tufiiriddwa Wameri ayagala nnyo okulaba nga ffe tusigaddewo nga twala omulimu maaso. So tukuume obulamu. Obulamu tutandika bukuuma nga tukuuma discipline ku luguudo. Tumanyi nti obulamu bwaffe Museveni abumalamu ebbeeyi, temukyatya kufa. Naye mbasaba tofa wakiri ng'ofudde n'akasajja. So oba tofudde n'akasajja lindako okufa. Saagala kulaba accident, saagala kulaba bavuga bubi mu kkubo. Ng'oggyeko okuteeka obulamu bwaffe mu katyabaga, obulamu bwammwe baganda bange n'ekifaananyi kyaffe tuba tukiteeka mu katyabaga. Saagala tuwe mulabe waffe chance yonna yonna etupaintinga kifaananyi kibi. Mumbaleke babeere nga batomera buli kaseera, mubaleke batomere ebisenge, bajjeyo abantu be batokyalinze babaleetawo bakola yije bambale obukofiira bw'abamalya mungu, mubaleke batomere. Tumubakkiriza kututomeza. Wameri tumufiiriddwa. Abaana abadde bakyogerako nti si buli looya ajja kujja akola omulimu nga Wameri bw'abadde akola. Naye oba oli awo okuvaawo kwa Wameri kunaabasigunooyinga nti kati mmwe musigaddewo. Twamala kubulwa ba intellectuals banaakola bitwabasuubira kola bye baasomerera, ensonga lwaki twavaayo. Mbasaba mwenna muveeyo tukole omulimu Wameri Mukama gw'abadde amusobozesa okukola n'agutuusa wagutuusiza. Kinnumya nnyo Wameri talabye ku Museveni ng'agenda, naye era mmanyi nti ajja kuba muggulu eyo gy'anaabeera asimayiringe ng'alaba kyalwanirira tukiremeddeko ne tukiggusa. Njagala okubibaza mwenna bannange, mikwano gyange abazze leero okuyimirira naffe okungubagira Wameri. Ndaba mikwano gyange bembadde ndudde okulaba Abitex, nakoma mulaba nga musibe nga temulabye, nakoma kulaba Bajjo nga tannagejja bwatyo kati mulabye, n'abalala. Banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaseera nga kano bwe muyimirira wamu naffe muba mutujjukiza nti tetukola kikyamu, muba mutujjukiza bye tukola nammwe mubisiima, newankubadde ebiseera ebimu mutya oba mulya. Abawakulu basebo ne bannyabo ate muleme kuba nnyo ngalo banange kumukutiibwa. Kati bwe njogedde ku Bajjo ne mukube engalo. Balya ne bagejja. Bannange kitalo nnyo, naye mbasaba musigale nga muli bagumu, temugwamu maanyi. Bwe tunaaba tetunatuuka gye tugenda kusika bannaffe bangi, tugenda kulambula bannaffe mu makomera ne mu malwaliro bangi bannaffe be tugenze tuziika nga tetumanyi na kibasse. Olwaleero wadde okujjukira Ssaabasumba waffe Cyprian yafa, tetwamanya kyamutta. Anthony Wameri afudde ku myaka emito ennyo. Waliwo ne mukulembeze munnange gwe tubadde naye ennaku ezo ng'alwaddemu. Ennaku zino buli we tudwala lazima olina okuteebereza oba bankoze eki. So okulaba nti Wameri abadde agenda buli omu gy'atya gwe tufiiriddwa kituleetera okwebuuza ebibuuzo bingi, n'ebyo ebibuuzo tebijja tulobera kugenda mu maaso. Tugende mu maaso nga tukola ekituufu,
nga tuyigiriza bannaffe abalala ekituufu ate nga tuba encouraging ogenda maaso n'okulwana kubanga tetulina option yonna yonna okujjako nakyemalira. Wameri yafiiridde Amerika naye nkakasa nti ffenna twagala enzijanjaba ennungi tugireeteko wano nga ne bw'olwalira omwaka nga baana bo basobola okujjanjaba. Wameri abadde looya w'amaanyi ng'abantu bangi ttiimu zaffe mu diaspora nga zisobola okumutembeeta n'abeera Amerika ne bamujjanjaba, naye si buli omu kuufe basebo ne mannyabo nti akisobola nedda. So tulina okulwana tulabe ng'obujjanjabi obwo bukoma bujja wano e Uganda kuba kyali kibaddeko bwekityo. Mwakiwulidde nga bakyogera nti ssente tulabadde zitule ku byampi ezireeta Wameri. Kituufu twabadde twetaaga ssente zisukka miliyoni 2 okomyawo Wameri ate nga tetuziina. Era twebaza nnyo ttiimu zaffe z'omu diaspora n'abannaffe mwenna amannya ge tutasobola kukoonako kuba abamu mutambula naawo naye nga muli bawagizi baffe era nga mutuyamba. Naye twetaaga okutereeza eggwanga lyaffe, buli omu abeere ng'asobola odyeyagaliramu. Kino kiveewo nti nno omuntu alina kgenda Bulaaya okujjanjabirwa eyo. Kiveewo nti tulina kukozesa ssente nnyingi nnyo okomyawo omuntu. Ffe abadde banoonya ssente zikomyawo muganda waffe effe bebamu bebagamba nti tuwa abantu miliyoni 5 beeyokye paasi. Naye ekyo njagala okubasaba kuba we tufiirwa wano kituleetera naffe okureflectinga ne tuyiga okusonyiwa. Njagala okubasaba baganda bange mwenna gye muli kulayije mu musonyiwe ate era musabire ajjanjabwe naye. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abeere nammwe. Banango bimwongere olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo obadde mulabe mulungi owa Makumigo TV nange Rondi Transporter emabega wa kamera. Ekitalo nnyo ekya Anthony Wameri wadde Council. Engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulivimba mu Uganda empya. People power, our power. Nga mukyayimiridde enkya ku makya ssaawa 3 tujja kuba n'okusaba kw'Ebeneza ate bwe tunava eyo tugende ku Funeral Service Church ekyebando gye tujja okuva ku ssaawa 8 omugenzi ayolekere e Namisindwa. Ku ssaawa 12 ajja kuba nga omubiri gwe gutuuse era e Namisindwa tujja kusulayo abaana abatusobodde okusulayo. Ku Sande emikolo gitandika ssaawa 3 kubanga okuziika kwa ssaawa 8. Okuziika kwa ssaawa 8. So njagala mwenna banange mbagala nnyo Rondi Transporter kamwe kabagala nnyo. I love you my big brother. Banange mugana msheni nkwagala nnyo sako nammwe abalabe mwenna mbagala nnyo abamu diaspora n'abali waneeno mbagalira ddala. Kaloni kamwe akamuko kabwe kati banange kawamisinga nnyo. Wow. Ku destination y'emmotoka zaabwe Secretary General n'ababaka ba Parliament bajja kufuluma. Security edi mutwe nyamba nnyo protocol mu ebyo egobererwe tudela.